Muli mutya mugamba mutya amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende ku mikutu gyange gyonna egy'enjawulo gwa YouTube subscribe Olivia Katende 256 Facebook following Olivia Katende TikTok Olivia Katende baganda bange ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mbasaba mu ggwanga Uganda ne Buganda ne Busoga ffenna okwetooloola awamu naddala mu bwakabaka bwa Buganda ebintu ebigenda mu maaso mu bwakabaka bwaffe si birungi n'omulundi n'ogumu munafu ndowooza ojja tusanga ya omuntu omunafu ojja tusanga nga tukikwata mpola okusookera ddala kansooka empiseewo ebintu bino bibiri wammanga mangu nnyo kansooka empiseewo ebintu bino bibiri wammanga mangu nnyo bwe oba kanjira mu bumpeere pulezidenti abulira bulungi nnyo manyi nti mukama wange oli mukosefu Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu naye buno obubaka njagala mbukuweereze obenga bumanyi nti enteekateeka z'abantu abakujjamu information bagiriza gavumenti mu kino muyinza n'okuvamu bula bukutuukako ndi wano kutegeeza olunaku lwa Sande nti beera mwegendereza nnyo nti gavumenti eyongeddemu obukessi obukuteereddwako era ng'olunaku olwaleero ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ekikulirwa James Birungi kisinkanye abamu ku abo abasindikiddwa ogenda okukima ebikozesebwa mu kubega ne ku guno omulundi abantu be basindise bakuulise ne peeni ezikwata ebifaananyi saako ezo ezirikodinga amawulire oba amaloboozi message egamba bweti the noob spies came in person and others sent representatives for fear to be seen and detected by their targets. They have taken 66 security pens to monitor Bobi Wine, Noob headquarters, loop, whips, and genuine opposition MPs up country, Bobi Wine diehards, and opposition figures. Mubufunze bangambye kutegeeze nti bambega abakolera mu kibiina kya National Platform n'abakuliraanye abamu tebasobodde kujja mu buntu wabula basindise abantu baabwe nga bo tebagala bategeera okujja olwaleero ku kibe kya Ssemwayo obagenzi olwaleero ku kibe kya Ssemwayo nga tebagala bategeera nga bano baweereddwa ekkalaamu ez'ekika ekyawaggulu ezirina features oba ezirina ebintu ebikwatagana n'okubega ekkalaamu 66 zino nga zigenda kozesebwa mu kubega ekitebe kya NOP okubega leader of opposition okubega abakulu mu office ezimu parliament n'abo abatuufu abali mu opposition ba MPs ne bannankyukakyuka abakulu mu government mu ludda oluvuganya peni zino zikwata ebifaananyi ebitambula peni zino era zikwata amaloboozi kati mukama njala kutegeeza onawooli omuntu yenna akuleetera ajja mu office yo nga alina peni ez'enjawulo nga zaawukana kuza zino zetumanyi kitegeeze peni zezo naye bagitadde mu office yo gwe nga tomanyi bagitadde mu kakumbuke gwe nobeera mu peni esobola okubeera nga transmitting direct all information nga gwe kennyini wayogera nga weefulumya amaloboozi egatwala so omukulembeze njagadde okutegeeza ekyo nakyo obeerenge okitegeera mu bunnambiro n'ekirala kikino wano kanfundikira nakyo kitegere tuve wano ndowooza nakyo kankikutegeeze okitegeere nakyo tuve wano lumu ndowooza kiri wano mu bayibuli yange kiri wano lumu nakyo nkite kiveewo lumu alright okulaba nendoza nakikola ku lunaku olwokusatu nakireta ku lunaku olwokusatu naye nga kyali akwerinda nekyo nakireta ku lunaku olwokusatu kati awo kantandike ne information eyatuleese bulungi nnyo butyo banyabo ne basebo mwenaze mabula musumulundi ogwokubiri kansomenti muli bulungi musharinge video eno video yaliro yanjawulo nnyo kubanga njagala buli omu agibeerako abenga ategedde kikigenda maaso mu kusookera ddala njala okubebaza mwenna bangoberedde ebbanga lyonna nga nkola program emuli mbulange Mengo nange gye neetuma nga simanyi neesanga ngikoze nti ebadde ekimyanso n'ekimuliso ekyokumulisa Obuganda engeri bali bagenda obusaanyaawo n'okuba nti badde bugenda kusaanyizibwawo nga teri wattu ategedde kati mu bufunze njagala tutandike program eyalo tugitandise tutya saagala baluisa mwenna Abaganda n'abatali Baganda nga muwangalira mu Buganda mumpulirize bulungi nnyo bukyanga owakabaka budda mu 1993 wabadde okusomozebwa kungi mu Buganda ne bannakigwanyiza abadde bajja beegwanyiza okubeera mu Mengo ng'okusingira ddala eyajjanga akagina n'atufuukira envunza kati yate atufuukidde kansa wasanyi Charles Peter Mayiga Kaloliga Mulengejja omwami ono mu nkukutu yasayininga kye tuyita memorandum of understanding endagaano
abasinga obungi manyi mulungi bayita memorandum of understanding endagaano ey'okukkiriziganya wakati we ne Museveni ey'ekyama nga tebyagimanya. Olukiiko lwa Buganda terulinaako kopi, abajjajja ffe abataka tebalinaako kopi, Ssaabasajja Kabaka talinaako kopi, wabula Mayiga alina kopi ne Museveni alina kopi endala eri ku Sseemwazi kopi 3. Abasayininga memorandum of understanding kwaliko Charles Peter Mayiga yasayininga, eyaliwo nga kalabalaba ku lunaku olwo gwe Twitter high witness yali David Wasajja yasayininga ku lulwo olulangira saako ne ku ludda lw'abataka kanso. Ku ludda lwa Yoseriti Bahabulwa yasayininga kwaliko Yoseriti Bahabulwa ne General Salimu Sale nga head of government business. Memorandum of understanding sigira gibasomera yonna, wabula nasobodde okujjamu ebyo ebikusike ebigenda obbatiisa olwaleero. Ngenda bibasomera buli omu ogenda kukwata ku mutwe, naye njagala nga sinnatandika ayogera omu amagamaga. Ayogera omu akola ki amagamaga. Kansooke mbazannyira akatambi kano kaddakiika 7 zokka. Ne kansooke kano kokka. Kansooke kano then njoke mbazanyire kali akeddakiika 7. Kansooke mbazanyire kano mukategeere. Omwami ne bambuuza Museveni akozesa naye wakana. President aliko yagulira. Nze Charles Peter Mayiga, omwana wa Nalongo. Nze mtano wa Sepiria Mukasa. Nze. Obasekerende. Nze. Oliyanda bange ndibota zineze mu wino. Ezira muzibwa. Ngula muwendo ki? Abantu bamanyi omuwendo gwange. Aganguzaaki. Ekyerebe ekireka awo. Ansa sole gijja mwekitiibwa nga. Ne banteka mu kasonda ne bampaka akabaasa oba akakutiya. Nze Charles Peter n'ogonda. Naffe ne tugonderamu. Tedda. Ako kamu. Tugenze kwokwendo kabazanyire kali. Nga bwe yalangiridde olunaku lw'eggulu mu lukiiko, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olwaleero akedde makago bwa pulezidenti okukima ebyapa bya Buganda byebanja gavumenti eya wakati. They took the decision that yes, originally they were for the administration, but we could give them to His Highness the Kabaka as an institution. Kirungi nti ebintu bino bivuddeyo. Katugende tubyetegereze tulabe. Tujja babuulira byawa na wa. Ibisobodde okuvaayo. Katikkiro abadde awerekeddwako omulangira David Kintu Wasajja, minisita w'ebyamawulire Dennis Walusimbi, ate nga y'omumakago bwa pulezidenti basisinkanyeyo Kabakyaza Pulezidenti Museveni, Ssaabawolereza wa gavumenti Fred Ruhindi n'ababaka ba NRM abava mu Buganda. Katikkiro ategeezezza nti emmotoka ya Ssekabaka Muteesa owookubiri ya Rolls Royce tebagibawadde kubanga ensonga zaayo zikyetegerezebwa. Emmotoka tebagitukwasa Rolls Royce. Pulezidenti agambye nti bakyayetegereza. Balabe ebikifaako. Banaamala ne bajja gitukwasa. Katikkiro Mayiga era agamba nti ebyapa ebibaweereddwa byakuweebwa Buganda Land Board yongere okubyeka ennyo oba bituufu. So therefore, I expect the peasants to be treated now as before. Once you are there in charge, you should treat our peasants the same way as we have been treating them. Molida Kagambo, once you are there in charge. Once you are there in charge. Kankazeo katono nyo. Once you are there in charge, you should treat our peasants the same way as we have been treating them. All right. Kati mutongole banjabo ne basebo video muli mulango olwaleero etandise. Tutandikidde wa nga sinagenda ku memorandum of understanding musooka muwulire omu kubalangira abakulu kyakugamba. Video ya mulangira ono yagenze ku mikuto gisinga obungi sinagiti maranja mu koze ne dakiiko 7 nsimbule memorandum of understanding mujja tegeera. Ayogera omu amagamaga. Njagala musooke muwulire ebigambo by'omulangira omukulu ono then nsimbule memorandum of understanding mugenda kutya. Katikkiro wa Buganda ye mulabe w'obwakabaka bwa Buganda. Buganda yatemetemye ebika. Uganda yancha. Katikkiro yakola ekkooti yeeyo gy'owulira eddiro lya Kisekwa. Yali alina okwanjula Justice Wasike wa Ssaabasajja. Najja ng'agoba abataka. Abataka mbalina ku lisitayo. Bonna bazaagoba n'abakolamu n'ebika ebiri. Kati ekyo ekintu ndikumenye. Yes, sir. Simani jaja kanjiteke mu mulo. Jiteke musayire. Oyala sijjako. Okay. Ebize bigobwa. Kati mu kaseera kano akulaga nti atwalaganya Fumbe. Era ali bibubi okuva emabega bukyanga jambo yinza lyaliko emyaka 10 okuva Fumbe. Kubanga Fumbe gezi nnyo linansangwa. Terinza kupiriza kulaba Bwakabaka nga bugenda. Ne bibuleka lito ne bugenda nga gye bukola ki? Gye bulaga. Kakati ekyo kati
Katikkiro agifiirako obulamu bwe bwonna. Ekyo kati mu kaseera kano we twogerera effumbe erina abakulembeze babiri. Lina Jjajja Walusimbi mbiro za Ncha Yusufu. N'omulala gwe yateekawo nga ye gwe yaleeta. Atali wasiga ng'ate mu bulombolombo bwa Buganda owesiga yaloopa omutaka. Yes. Kakati aleeta abantu be ne baloopa omusango ne basinga omusango ne baddayo ne bakola bye bakoze. Oyo ye Katikkiro aliwo kati. Yes sir. Ekika ekirala era kyeyateekamu obuzibu n'olugave lulina abakulembeze babiri. Ebyo tuli kubika binnansangwa. Binnansangwa byenjagala okusooka okutemaatema. Era n'enduga baali bamutwala emabega awo ne bikoma awo. Enkima erimu abakulembeze aba waliwo ow'ebbira n'ow'ekawaala. Ebyo nabiri ku mulembe gw'amayiga. Biri ku mulembe gw'amayiga. Endiga kikyotawulidde ekyo ku ndiga tulida bino omunaafiirwa obulamu ne Jjajja Trump. Yes. Nabako obulamu n'abufiiramu. Ensala yaani y'amayiga. Diro lya Katikkiro. Yes. Yerikoze bino byonna. Ekkobe namwama lirina abakulembeze aba babiri. Oli atwala n'ebintu byonna n'ebyapa n'ettaka byonna n'abitwala. Era nsala y'amayiga. Tugende maaso. Eyekulembera Kayita. Yes. Nabyo kalina abakulembeze babiri. Ennyonyi Nakinsige erina abakulembeze aba babiri. Era nabo weebali. Enseenene erina Kalibbala ne Kamugalula. Era mulembe gw'amayiga. Empologoma erina ekintu kye kimu. Engabi emmamba baabajawulamu eyammwe. Yes bwe kiri. Kati mmenye ekindeke ki Uganda ey'enkya. nti Obwakabaka Buganda ekitondedde buli kintu ontubulamu nampisa. Abataka ekyo bakisobola kubanga abataka bwe batula wansi abataka 5 mu 2 bawandiika ebbaluwa nti Katikkiro tumugobye tumugoye teri wayinza kuddamu kubeera. Ate obalaba ne waliwo n'entebe gye basobola okukolako entiisa. Tetugyeyo kumansa nnyo ntungo okugenda. Naye obanga balina n'entebe gye basobola okukolako entiisa ate yo nga tesobola bakolako ntiisa. Kati ekyo kikulaga nti bataka ekibatawaanya kiri eki bontubulamu nampisa. Uganda ey'enkya. Embiri z'oluli olulangira zonna z'Abassekabaka abaasooka ziweddewo ku mulembe gwe. Embiri n'amasiro ag'Abassekabaka bonna abaasooka ziweddewo ku mulembe gw'amayiga. Mayiga Sene Buganda Land Board basala basajja poloti bakola bati beeyola bati beefuula balinga kanaddibanga. Uganda ey'enkya. Kasita obeera mugezi n'ogamba nti bino tebiteekeddwa kukolebwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekiddako wayita omwezi gumu nga bakuleetera abakutwala mu kkooti ya Kisekwa. Kkooti ya Kisekwa mu nnono ya Bwakabaka bwa Buganda teriimu. Teteekeddwa kuvunaana muntu yenna nga mutaka. Ekkooti ye evunaana omutaka ebyaki. Yes. Etandikira ku nju eyo kkooti. Olujja eyo kkooti. Olunyiriri eyo kkooti. Omukuba eyo kkooti. Esiga eyo kkooti. Akasoli eyo kkooti. Era ekkooti eyo bweremererwa ezo zonna bwe zize nga zisala omusango nga ziremereddwa. Ekkooti eddako esembayo yalwadde Supreme Court yeyasa Abasajja Kabaka wa Buganda. Ayita abataka 5 n'abagamba mujje naawe gwenyewe bawabira n'ojja ne baddayo ne ku butaka bbaka ne baddamu ne banoonyereza ne baleeta naye ey'amayiga ekkodero lya Katikkiro tetumanyi gye lyava kyova olaba mbagamba nti eyo lumbe lwakiraga eve weegende. Uganda ey'enkya. Mutebi ono yennyini yalindakira yawamba n'olubiri olw'ekasubi ng'agamba si mwana wa Muteesa nga naye ate ne Muteesa aliko ki question. Kati ebintu byonna wali byakabaka ba Buganda bw'okwata ku Nansango yakuwa obuyinza tugenda kubijjayo tugenda kubyogera nze sifaayo ogenda gyonna gye ŋŋenze provided ng'ebintu obikutte buki kubanga oli ali badagamba nti neeyagaliza nkutte ku kyange ndi mukyenda ndikwata mukyenda ndi ku lulyo olulangira. Kati abantu babuzaabuziddwa ebintu bingi nga naye embeera eri mu Bwakabaka bwa Buganda yeeyo enfu tosobola kuwulira nga bakutte ku Walusimbi yakuwa ekiwu n'owulira nga bakutte ku Wembambe yakuwa ekiwu n'owulira nga bakutte Wengeye yakuwa ekiwu n'ogamba nti gw'otudde okkakkanya oli bulungi gwawe oli oli seefu. Uganda ey'enkya. Asirise afa n'ayogedde akola ki afa. Kati katwogere tufune ekimu ku byo. Abantu bano naddala Bakatikkiro kivume kibi kisikire eri Obwakabaka bwa Buganda okusinziira bye bakoze. Bw'ojja n'oterera n'ogamba mu kamera nti Buganda bika buli omu akiwulira ekyo kituufu ate n'okya ku makya ebika n'obiteekamu abakulembeze bameka babiri eyo ye solution oba otabula kakati omulabe wa Buganda yaani Wesiimi Matu. Alright. Obudde tulina butono. Kyekibadde ng'ekikulalugi kya program ya leero mwengenda okusomera mu Memorandum of Understanding endagaano gye mbasomedde eyakolebwa Mayiga ne Museveni. Akatambi katandise. Mu ndagaano eno gye tuyise Memorandum of Understanding Mayiga gye yasayininga nga awamba Obwakabaka. In fact program eyo bagiyita nti omupangisa awambira Land Road. Program eyo bali bagiyita omupangisa awambira Land Road. Mu ndagaano eno Mayiga yasayininga ne Museveni saako Salimu Sale egamba bweti
kulwa Mayiga n'ebirowoozo bye saako ne David Wasajja ne bagamba okola ebintu bino bonna. Endagaano ya sayiningibwa Mayiga, David Wasajja nga kalabalaba lulangira ne olukiiko lw'abataka yalabirirwa Salim Sale kulyo ng'omukulu atwala ebikolwa ebya gavumenti ne Museveni nga omufuzi afutubadde ku ggwanga erya Uganda. Endagaano eno ntandikidde ku lupapula namba 9 page number 9 kumulamu sigenda jijja yonna nze najjamu bikulu mugenda okutya. Memorandum of understanding natandikidde ku page 9 esoma bwete nti wajja kubeerawo mu Buganda gwe bayita Supreme Leader of Buganda. Wajja kubeerawo gwe bayita Supreme Leader of Buganda. Endagaano eno Kabaka tagimanyiiko wabula ya Mayiga yajebagira. Supreme Leader of Buganda. Ne kugamba nti ono Supreme Leader wa Buganda ajja kuba nga omukono ku ndagaano eno n'okusayininga endagaano eno eya Memorandum of Understanding. Era endagaano eno ejja sigalawo ng'ekola wabula singa abaagisayininze agibwawo endagaano eno ejja kuba tekyakola. Singa Supreme Leader ava mu mbeera entuufu oba enkolagana entuufu ne Yoseliti Bahabulwa ne gavumenti yaabwe, endagaano eyo ejja kuba ekola ki ng'avudde mu mbeera entuufu ekolaga nabo, endagaano eno ejja kuba ng'eyimirira okukola nga bwe yasayiningibwa. Ssaabasajja Kabaka tawandika ku ndagaano eno tagisayiningangako. Wulira egamba bweti. So in this case, the Supreme Leader decided to chase away the so-called Prime Minister Mayiga. The agreement will cease to work and the kingdom will be no more. Endagaano eyo tukyali ku page number 9. In this agreement, all Mengo ministers will be paid a monthly salary on the taxpayers' money, and each minister will be earning 5 million Ugandan shillings per month, plus 2 million of fuel, plus 2.5 million for medication and other facilities or facilitations. Peter Mayiga will receive 18.9 million per month as a salary. Yengo omuntu. Then the Supreme Leader will receive 5 million per month as a salary. Sente ezo mujjukira bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka yagamba Kabaka bonna abali mu Uganda yagaana okukwata milioni za Museveni ttaano zibasasula Kabaka bonna. Naye sente zino on a monthly basis zivaayo ani azifuna? Supreme Leader Mayiga yazifuna. Video etandise nabagambye etandise. Mayiga buli mwezi afuna milioni 18.9 ng'omusaala. Ate era Kabaka mu ndagaano eno Mayiga gye yawandiika yalina okufuna milioni 5 ng'omukulembeze w'ennono, wabula Ssaabasajja Kabaka sente ezo yazigaana. Sente ezo Mayiga azijja buli mwezi n'azeggwera. Mu kwongerako ku sente Mayiga z'afuna, Mayiga afuna kye tuyita special offers nga zino zimuweebwa oyo aba ali mu budde mu office nga kati ssaazi yafeese erimu omukyala gwe bayita Ruth Karaje. Era nga special operations fees and occasions ezarengingibwa Mayiga mu Mengo ku lwa gavumenti ya Museveni zonna zisasulibwa wakati wa milioni 5 ku buli 100. Omusajja akola functions to functions zonna ziri ku budget ya State House zitwala wakati wa milioni 5 ku buli 100. Functions zonna zemutula abantu be Mengo nga temanyi gye ziva ziri mu ndagaano Memorandum of Understanding zamutegedde olwaleero. Ku sente zino buli Mayiga lwakola kye tuyita retreats, buli lwakola kye tuyita medical camps, buli lwategeka seminars, buli lwategeka conferences, leadership trainings ne emisomo emirala gyonna ne camping zonna ziva mu State House. Naye nga zino zonna retreats, medical camps, seminars, conferences, leadership trainings zonna zino buli bazigendamu babasomesa ekigambo kimu. Gavumenti ya Museveni terina kuvaako era tulina giwagira mpaka kuwulira bobi. Teri kyo babasomesa kya Buganda kiri magezi kubanga eno project Mayiga alina okubanga agibeezaawo okubanga etambula nga bwina okubanga etambula. Wuliriza bulungi nnyo. Mu ndagaano eno mu gye mbasomera kati tugenze ku
page number mukaga esoma bwete Mayiga ku page number mukaga mukawairo number 3 kasoma bwe kati the supreme leader will not have any special status in Uganda and designated areas. Ulira bulungi nnyo wano. Ku page namba mukaga, ku paragraph number 3 esoma bwete nti supreme leader wa Buganda Ssaabasajja Kabaka will not have any special status in Uganda and designated areas like Maruku Sangula Katuyo. Era sinde unakati. Bulijjo mwebuuza lwaki embiri amasaza buli kimu kyonna ekiraga Buganda ne heritage yakyo kisaanyizibwawo nga Mayiga tanyega ngera talina kyakola kiri mu ndagaano wano. Saagala muvaano mukwate majambi ya sawa zino nga sinnamalira video eno. Njagala mbasomere bulungi nnyo mutegere bulungi nnyo. Yensonga lwaki nti n'ekiwumbe kya first president wa Uganda Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa kyajjibwa ku Equatorial Hotel ne kijjibwawo nga first president nga Mengo tekyogedde nze nabayo kirabisa oluvannyuma ne bajja mu bakkiriziganyiza ne Kampala Capital City Authority kyajjibwawo ng'olugendo tugenda kukolebwa kubanga kirimu eno endagaano gye mbagambye page number 6 paragraph 3 mu kiri muza mukitegedde bulungi kati pambi basomere. Page number 6 paragraph 3 says that the supreme leader will not have any special status in Uganda and designated areas like special status ebibumba mu Ssaabasajja Kabaka ne kitaawe kati designated areas zezino wano wammanga nga akayanja ka Kabaka wattu ne bwe bakatte essaawa zino bakakutte bakamalawo Mayiga tanyiga kubanga Museveni ayagala kaveewo mu ndagaano. Kabaka roundabout ku Ngalabi by all means before the end of this year or the beginning of next year nga tetunatuuka mu June Engalabi ye yina okubanga evuddewo. Kino Mayiga akimanyi, Wasajja akimanyi, Salimu Sala akimanyi, Muhoozi akimanyi, Bisaka Issa akimanyi, Kyamaani wa Lubaga LC5 akimanyi. Mwenna njagala munjuli abayita ku Ngalabi, Engalabi eyo bugeeti bwe bonna bukooneddwa, amayinja Jennifer Musisi Ssemakula yaleka asibyeko gonna gakooneddwa. Mu kusooka bali bagenda kugaziyaawo n'ekigenda okugazisaawo kujjawo Ngalabi kubanga alina gijja by all means kubanga eyo zimu ku status Mayiga yasayininga. Tugenze maaso. Kabaka Loyo Mailo okuva ku Bulange okutuuka ku Lubiri Emmengo ebigenda okukolebwawo gye bujjako mujja byewuunya. Kabaka's Landway era liri ekkubo Kabaka lyadaayitamu nga teyeetoolodde enkulu ng'eyo naye bagenda ogijjawo kitegeeza buli muntu yenna ajja kuba ayitawo Museveni kye kisinga omuluma ekyo nakyo mukiteeke mu bwongo bwammwe. Kabaka of Buganda, he will not have a right to wear. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tajja kuba na buyinza oba na lukusa lumwerulira kkubo ng'abantu abalala bali mu gavumenti bwe bafuna olukusa olubeerulira ekkubo era asobola okusigala mu jjaamu ng'omuntu wa bulijjo. Tugenze mu maaso. Mu ndagaano eyo egamba bweti all 12 sub-tribes in Uganda shall be recognized by the government of Uganda and shall be autonomous in Uganda without anyone questioning or asking question. Mukitegedde bulungi. Mukitegedde bulungi. Yensonga lwaki Ssaabanyala Museveni yamuteekawo n'ateekawo eri Ssaabaluuli Museveni yamuteekawo n'ateekawo ono owe Kooki n'amuteekawo
waliwo n'owessese yali ajja yazikirira saamanya owessese yali ajja yazikirira saamanya n'abala bali mu ndagaano eno tugenda mu maaso okusinziira ate bwe mmala obbasomera kano akasabu tribe kanzire wali ku ngalabi ya Ssaabasajja Kabaka oba round about Ssaabasajja Kabaka wayitiramu obutereevu naye ayambuka gye bujjako katono engalabi eno egenda kugibwawo era state house ng'ekolagana ne Kampala Capital City Authority ne CE wa Kampala oba isi wa Kampala Bisaka bagenda kukolagana okulaba nti babuzaabuza Abaganda ku lunaku olwo bagenda ogijjawo Mayiga ajja kuba yafulumya eggwanga nga taliiwo omuntu yenna na representing Mengo mu kujjawo engalabi eyo ajja kuba akolera ku biragiro bya Mayiga jinga Mayiga nga taliiwo naye nga Idi ajja kubaawo ne Chairman w'Olubaga ajja kubaawo ng'engalabi eno egibwawo mu linnya ly'okugaziya oluguudo olwo n'okulukyusa naye nga ate ekikulu ekituufu kinti bagenda kujjawo ngalabi eno ne special status eyo mu memorandum of understanding embasomera essaawa tukyagenda maaso mpola kikyali memorandum of understanding mu ndagaano Mayiga gye yasayininga Museveni nga ne Kabaka talinaako kopi era teyaweebwako kopi era ng'esoma nti singa Mayiga anyeenyezebwako Obuganda bwe bujja okukoma yensonga lwaki boyo ono abagamba nti ye kakonge kaku kkubo bwe katakoona magenda kakoona amadda tugenze mu maaso teri mu Buganda ayina kopi ya ndagaano eno kabeere Ssaabasajja Kabaka kabeere olukiiko lwa Buganda kabeere olukiiko lw'Abalangira n'Abambejja kabeere olukiiko lw'Abataka tebalina kopi eno mu kopi eno era ey'endagaano eno ewa Mayiga obuyinza bwonna okwepresentinga nga Kabaka as long as akyayogera erinnya nti ye Kabaka yamulonda era mu kwetwala nga Kabaka y'ensonga lwaki omukyalo ono Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki tava ku lusege lwa Mayiga olwo abajjuuliriza kiri nti Kabaka abeera ne Lubuga y'ensonga lwaki ono tava naani na Agnes Nabaloga kati na Agnes Nabaloga mu ndagaano eno ya actinga nga Lubuga wa Mayiga y'ensonga lwaki omwami ono buli kaseera yepresentinga nga Kabaka tugenze mu maaso nga bwe mbagambye nti kibujja katono Buganda ng'Obwakabaka bujja kuba tebukyalina special status muno mwe muli embuga ez'amasaza n'obutaka bw'ebika byonna kati wano wenjagala buli muzzukulu wa Buganda yenna Abalangira n'Abambejja wetwogerera essaawa zino embuga ez'ebika byonna ziri mu kusaanyizibwawo nga ne victim eyasembyeyo okubeera yabadde ya kika kya Nnyonyi Nyange naye nga bino byonna Mayiga bimanyi biri mu ndagaano wabula tasobola byogerako bino byonna biri mu ndagaano Mayiga tasobola byogerako eyo tractor gy'olaba yaleeteddwa ku butaka bw'ekika ky'Ennyange tiimu eno gye mulaba tractor yiino evaayo tractor yeeyo evudde ku site banjogerera tractor eyo ekwatiddwa tractor ekwatiddwa ebyo byonna biri mu ndagaano
tulina butono naye njagadde obbalaga alright eyo yennyonyi enyange weyimiridde essaawa zino ng'obutaka bwayo bwasenzeddwawo bino byonna biri mu memorandum of understanding Mayiga gye yasayininga ne Museveni mwe gye mutamanyi ennyanja wamala etudde ku bugazi bwa square miles 97 era ng'egabanyizibwa district 3 okuli Gomba, Mityana ne Kasanda. Eno eriko emyalo 26 era nga bangi beeyimirizzaawo mu by'obuvubi. Kyokka kitegerekese ng'envuba embi bwebadde efuuse baana baliwo ku nnyanja eno ekyawaliriza akulira amagye agalwanyisa envuba embi Lieutenant Colonel Maset Kahirwa okusisinkana abavubi abakolerako. Tetuzanga kulwana nammwe bende baana abaserikale baganda bammwe baana bammwe mukwatagane nabo mubasako. Ebyo byonna biri mu ndagaano eri okugyawo abaganda buli wamu we balina okufuna ekyokulya. Tukyagenda mu maaso nabage saagala munyiige munoonye omusajja ono ng'obudde bukyali. Saagala munyiige nkyabazaayo pola mujja tegeera lwaki mwalwawo okujja omusajja ono kuba eno endagaano nali nagirinda dda. Mpaya kadakika kamu kyalina ebira byennoonya n'ebisinga obungi byonna nabibawa just mbadde njala bategeeza nti buli kyonna ekigenda mu maaso ku mbuga z'ebika ku nsibuko zaabi yonna kiri mu memorandum of understanding wakati wa Museveni ne Mayiga okuba nti basaanyawo ebintu ebyo byonna. Kati wanteri kika kigenda sigaza buvuuna buddo bwakyo byonna biri mu ndagaano eyo. Olunaku lugenda tuuka nga mayiro ya Ssaabasajja Kabaka eriko gye muyita Kabaka Njagala nga buli kibumbe kyonna ekibadde kikiikirira ekika kya Buganda ng'ebibumbe bitandise okubula kimu ku kimu nga bigibwawo nga bitwalibwa state kubanga oluguudo ono baagala ddujja nga bwe lulina okuba ekyo nakyo bakisaanyeewo. Mayiga ne gurupu ye eri Mengo eno extension ya NRM ekola emirimu gya Museveni ng'etudde Mengo era mu ndagaano eno yensonga lwaki omusajja ono akola programu za Museveni ewaka ne mu kibira gy'abagenze. Mwenna abanjulira mwali mugenzeko mu functions oba emikolo Mayiga gy'atereka mu diaspora gyonna egy'ekyama baboogera butya bwe balemeza gavumenti ya Museveni okusapotera gavumenti ya Museveni so si ku protecting Buganda oba butya bwe bakuma mu Buganda kubanga ali mu kukola mulimu gwa Museveni. Zamutegedde bulungi nnyo. Kati ebintu byonna mbitegedde gye nasobodde obikulu okufunako ku memorandum of understanding eya Mayiga. Kati saagala muntu yenna addamu kwekubya mizimu ng'ogamba nti tomanyi lwaki Obuganda busaanyizibwawo lwaki Ssaabasajja Kabaka alina okuttibwa. Kati endagaano eri endala ey'okugyawo Ssaabasajja Kabaka by all means naye ekyagenda mu maaso era Ssaabasajja Kabaka muteekeko amaaso. Kati awuvuddewo memorandum of understanding ewedde. Bino byonna bimula bibyo nga bapikipiki zino zonna sire za Museveni olwo bamuzimbira gavumenti ye tebazimba gavumenti ye. Nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka era n'omuloopera n'omutegeeza nti musajjawo enkwatangabo Haji Badiru Kateregga essaawa zino byasiba bikutuka. Professor Badiru Kateregga byasiba bikutuka olw'ensonga nti omukyala Omunyarwanda Mbega wa Rwanda ne Uganda amutuusizza ndowooza ku nkomerero y'obulamu bwe. Njala tegeeza famire ya Professor Badiru Kateregga abali wakana bali mu diaspora omukyala ali maka omukyala Omunyarwanda bandi balikire essaawa yonna nti kitammwe oba taata wammwe afudde olw'ensonga nti omukazi ono amufuukidde ekizibu.
which ero nyinyi getufundikiro lwalero Professor Badru Kateregga yasibibwa mu nju mu kisenge kye oluvalo mu chawo omuwa obutwa dozi esembyeyo najja kama simuge ne communication neza nyazi jako era takiriza muntu yenna ajja kola Professor Badru Kateregga era ategezeddwa ku nti ensimbi ezisinga obungi ku account ku bitavu empapula ez'ebintu Professor yali akoze e Rwanda n'ebintu ebimu ebiri mu Uganda zonna zakusiddwa muto w'omukyalo ono n'abitwala e Rwanda era wetwogereza sawa zino singa ababikira nti Professor Kateregga asisemu mujja kumutegera butegeezi nti omukyalo ono munyarwanda ali ku mission ekola ki emujjeewo so njera tegeeza n'okuluma ku kasaba sajja kabako mulopera nti musajja wo Professor Kateregga sawa yonna singa bakuwa amawulire agennaku kiba kitegeeza tuba twakumye bubi nenga njala tegeeza abana ba Professor Badru Kateregga banyina aboluganda bakona emikwano mugende by all means mutase Professor oba ayagala batayagala kuno kusaba kwange oba oli muganda Badru Kateregga naye mugenda kusanga resistance olw'ensonga seemwayi ne mayiga bali mu nsonga zino era buli muntu yena badagala for access ku Professor omukyalo yamulemesezza olw'ensonga omukyalo ono akolagana ne State House ku biragiro bya Geneti ne iso ne seemwayi kuba nti batta Professor kubanga properties ono isinga obungi mukyala empapula zitutte nenga Professor asibiddwa mu kisenge ali mu ssaawa zezisembayo bwe mutamwanguyira ate nammwe abandi ozanti okujjokana ebusika obokwana ebintu mujja sanga omukazi ebintu bina bitu kubanga police luzungu obujje bwizona yamusayinisa sayinisa ebintu n'amala n'amuwa obutwa Professor bwe bambikira nti yafudde temugamba nti sabagambye ensonga zino nazingira mu kusooka bwensirise mwaka banga kano konna ng'omukazi ono apulaninga kikiddako era ndi wano kubi omunabo obutakungula eri abaganda mwenna ekyandibadde kibi nnyo mwandibadde mwesonyiwa abakyala bano bwe mutamanyiko buvuna buddo Professor alina abaana bawerako naye imagine omukyala agenda okumya obulamu bwe amwina mundooza abaana ndooza bayinza okuba babiri ndowooza bayinza okuba tebasooka babiri naye omukyala agenda kutta omusajja nga state naye kirinamu omukono omukyala ono era ye gurupu ya Sylvia Najinda yamukwatira ensawo ye gurupu ya Janet Kembabazi n'abakyala abala bamanya mu kibuga kati ye gurupu eno so Ssaabasajja Kabaka asaba okuluma kutegeeza n'okuwaabira nti omukyala ono agenda kumaliriza obulamu bwa musajja wa Professor Badru Kateregga ku biragiro bya Museveni ne bya Janet ng'ebintu byonna almost ne sente zonna omukazi azitutte singa Professor bigenda bubi temugamba nti Ssaabategeeza abooluganda abakona b'emikwano seemwayi tesobola basinga amanyi bamukuŋŋaanyinga famire batabali bali mu America abali e Canada abali e Bungereza n'abooluganda bakona b'emikwano please musituke ng'obudde bukyali ono mukazi bwe kibalimu okutaasa Professor essaawa zino Professor ne baba bamuluganda bamuwunziko omutwe mmwe mulina obuyinza okuzza Professor engulu mugaana temukabanga amaziga temugamba bwe Allah yasazewo bubi temugezanga ne mwogera ekigambo kyonna kubanga kujja kuba kulemererwa akamwe guno sigo mulungi ogusoose nga bawa information tejja kuyita ku TV tegenda kuyita ku radio teri agenda kukubira simu kuba essimu za Professor zonna baaziggyeko bamusibidde mu kisenge ng'amaze omuwa obutwa omulundi ogusembayo mission y'abaana abasajja yakujja oli musajja muganda yenna abadde akyategeera nzira bagamba ajja bawa information ebatuukeko mugitegere naye nga abagitegedde gw'omanya nagitegedde gw'oba otegedde kati mbategeeza Professor Badru Kateregga eyabuuza amayiga nti tulina sente zaffe twagala agenda kulaba Ssaabasajja Kabaka n'amala n'amukyukira n'asetinga omukazi bali mu nkola ey'okugyawo omusajja oyo naye nsaba Allah akingiriza omusajja oyo akingiriza ab'eŋŋanda abaana ba Professor musukka mu baana 30 mugende mutaase kitammwe oba yakunyiiza saagala otandike kaba buziga bwaggoonya simanyi Allah bwati bwasazewo nga tosobodde kulwanira kita oli mukazi munyarwanda sina muna Uganda emali Professor gyakoledde ebbanga egenda kuggwaawo so amwenamwe batadde bavuddeko maze ebbanga nga ndabula abasajja n'abakazi abaganda abali Buganda naye ndowooza mwagufuula muzannyo ne mujja kkiwulira nga olunaku lwebatuuseko bulungi kansooke mbategeeze era mumpulirize bulungi nnyo buli muganda yenna wooli wuliriza bulungi nnyo enteekateeka ya Museveni gy'akola okusaanyaawo bannayuganda naddala abaganda ng'agikola okubafuula emmombo ze ku mataka gammwe ekyagenda mu maaso ng'era abatwala amataka gano basajja banyarwanda nga beesimbye okusinziira ddala mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka agamanyikiddwa gamba omuli Gomba omuli Mutiyana Mubende omuli Luweero omuli Kayunga omuli Mukono n'amasaza amalala abaganda gye basenda ku ttaka nga tebawadde nedde n'ekikumi olw'ensonga nti gavumenti ya Museveni eyagala kubasenza luti bazzeewo abasajja abanyarwanda kye bali mu kkola era nnyongera okubategeeza omuntu yenna bw'ajja nga si muganda nzaala yaawo nga mumanyi bulungi nnyo nga si muganda kati bino bye byegomba nga
ndowooza nti ebyapa biyinza okuba ekikuli esawuliro n'abayinza obasengula babatwale emadu babagambe mugende munoonye ettaka emadu ekyo genda kiraba nze nasooka nendowooza nti oba mpenja yemu ku magombolero amapya bagisala ku madu nembuuza omu ku bakulembeze bamwe nangamba mpenja nkadde nnyo eruddewo bwe nategeezebwa nti mpenja nkadde nnyo eruddewo awo nentegeererawo aba ofisi y'amataka awo nentegererawo nti aba ofisi y'amataka bakozeemu kati kansoke nzire nkyusire face gwe omusajja omuganda atuludde nawe omuvubuka omuganda osobola okugenda e Rwanda n'oyimirira mu bajjala bagamba nti nettaka naliguze gwe omusajja omuganda atuludde osobola okugenda mu Ankole n'oyimirira mu Banyankole bagamba nti ettaka lino naliguze era mwenna mutudde mu lukiiko mulangaze buli omu alina endagaano yolangaze ku ttaka ly'abajjajjaabo mubagenda okuziika oli tamanyi Luganda alikumawo ebituli azze n'ekyapa awo tavaawo. This is not inciting violence. Politeness will not work anymore in Buganda. Kino tosobola genda Rwanda n'oyimirira n'ogamba ati simanyi nazze n'ekyapa kino nakiguze Rwanda. Njagala ombule munna Uganda yenna yali asiikinze citizenship mu Rwanda oba Munyanko oba Mukiga oba mu Dinka njagala mubulira yageze n'ayimirira mu lukiiko. Naye omunywa Rwanda najja kubanga alina yali amugisha n'ayimirira n'olutalo lunyetu mu Nyakasasiro ayimiridde ayogera ne bazzukulu abajjajjaffe abazzukulu ba Kintu abalwanira ettaka ne mutuula bagenda tukuba ku ttaka ng'oli awo. Kino kigenda maaso mu Gomba, kigenda maaso Mityana, kigenda maaso Mubende, kigenda maaso Bukuya, kigenda maaso Luweero, Nakaseke, kigenda maaso mutunula mukanudda amaaso batwalako ettaka lyo nkubuuza gwe muganda munnanga osobola okugenda e Rwanda n'oyimirira mu lukiiko mbunazze n'engula n'ettaka osobola okufuna citizenship mu Rwanda oba osobola okugenda e Ankole n'oyimirira nti nze naguze wano ettaka kebere fuuti 15 musirwadde kutuuka kuki oyo ng'ayimiridde awo oyo yabeera ekizambo tewamunjana nera kuddamu kuyimirira mu lukiiko ku ttaka lya Buganda ng'asindika ebinnyo. Goloza bajjajja mugendo gazi Buganda okujja ku masaza omunene ogafuluma masago 16 baatulanga butuuza bananga ate nazine kyapa simera ndiruwawa kye baakolanga baakikolanga era singa Baganda baliwo essaazi ne baliwo oluli singa Buganda teriiwo oyo tasobola kuyimirira mu lukiiko wendi oba yaliguze oba teyaliguze kubanga nabo moto yaabwe egamba teri Muganda asobola kugula ttaka mu kitundu kirala kya Uganda. Oyo ng'ayimirira Karangwa ng'ayimirira e Kayunga ngangoba ku ttaka ly'abajjajjaffe noba awo nvuddewo. Soko kakkane ekyobugagga ekitisa Omuganda libeera ttaka bakujjako ekyobugagga ekyobulamu bwe ekyensikira n'ogenda kubeerawa n'obulombolombo ebya Buganda mulanda bubaza sitandiki y'amayiga byonna bagenda byerezi nga bagenda bijjawo ogenda kubeerawo. Ebintu bino babikola tubibagamba mbiraba wabula buli omu asiise era mayiga nakola programu tinzija mu Amerika ne mumwaniriza n'Abaganda abaliyo nze singa nali mwezi nsi singa nakola dde omuntu ekikyamu ezo semina mayiga zajjamu nga mumwete mulabe wa Buganda tavaawo ne bansiba amayisa abe Bungereza onajja nga gyava leso Buganda abutunzi oyo tasobola kuvaawo ku street za Bungereza tasobola kuvaawo bino bye mwagala kambazanyire ka video ka anti mwagala kutegeera
tugende mu kitundu ekyokubiri ekya video ono mwana muganda wulira amanya gange nze Kayimba Ibrahim ndi mwana nzalwa Igomba ndiwe kanoni Gomba tata wange bamuyita amanya ge bamanyi agamanyikidwa bamuyita Fabi nze nasoma diploma certificate ya kuzimba diploma ya kukanika enonye emirimu yowa engineer nejibula nenonya magalaji nabasaba sente sina busobozi nifune okubera nengenda bimuli wali ku lubiri kubimuli mazewe emyezi 3 ngakole bimuli rambi manyi wali ku lubiri mota usimba ku geti olubiri kakati nakola wo mukyala nali nkolera wo mukyala omutashadiya atasasula bulungi ka sente nintambula ninkolachi nenvaawo nifune emikwana emirala nengenda nifune mikwano gyange ogisanga abamu balina babeera nembeera nabo myezi ng'ebiri ennyumba nebalemerera tuyingira ku ki baduga tutandika kusubira ku kkubo nimpaliriza olw'embeera eyo onoonya omulimu budde kati omulimu obeera ng'oli mukyafu ng'olina ekifo kye walifunyemu omulimu oluusi naye nga twasobola kukkiriza olw'okuba bakulaba oli mukyafu embeera eyo nenoonya ebintu egibula nimpaliriza okugenda mu bicupa njagala ndage oyo yenna ali eyo kati obudde buno newe byatuuka ani akumanyi oli mwana wani era ani akututte mu kintu ekyo kyogendamu kyoyagala bwa makanika ani agenda okutwalayo akuteekeyo nti oba oyagala kuzimba ani agenda okutwalayo akuteekeyo oli mwana wani weesigwa agenda kulujjawa kati embeera gyotutambuliramu eyo yona ali asoma sikumalamu maanyi osobola okusoma soma naye kati obudde buno bangi bannaffe betubeera nabo basomye oni betwale basomye buli kimu bibulya zina empapula zina buli kimu naye emirimu nga tewali noonya emirimu negibula noonya emirimu byagende wali ofuna omulimu ng'akikwetagisa okuteekamu akasente kotalina bakati zembeera gyendimu nonda ebicupa bakakira ebicupa esensi 5 nonda ecupa omanya nti ogenda funa muki ekyokulya obutasikirizibwa kubba bakuba omutwe bakutte tovula ngwate kutiire naye ngaemirimu naginoonyako negibula bagamba bakyafu bakawenja ababbi naye gwosa okuba nga fine tuli mulimu ababbi naye gwosa okuba nga toli mubbi naye ngaobanga oli kawenja wese kutya omuntu akutwalira kyekimu n'oli kyoli muki oli mubbi yembeera gye tuyitamu egyo tutambuliramu oyo mwana wa Buganda ali mu Buganda nzaalo ya Kanoni Gomba abaganda ekikula bwe kityo bangi kyokka omusajja Omunyarwanda iyo seeti bahabulwa mutabani wa kale ekyensete muzizide ensanga bisibe olunaku lumu bweruti ze ssaawa 2 mwezi akozesa obuwumbi 2.5 2.5 billion Ugandan shillings in just a single day. Omunyarwanda atudde ku ttaka lya Buganda entebe ne Nakasero akozesa obuwumbi 2.5 mu ssaawa 2 mwezi obuwumbi 2.5 ze million 10,205 million 10,205 zakozesa a single day. Njagala nkulaga omuzannyo bana basajja gwe batuzannya owulira bulungi nnyo. Nekintu Omuganda kyeyali yavaamu nakyo kyamulemerera ekyobulimi nakyo bakitaddeko abagenda okuba nga abawandiisa nali nakyogerako dda. Kati olw'okuba abadde bafunye ssente nga bakiyingiddemu baakutte ku nsawo yaabwe baleekaana. Museveni yateekawo enkola gye bayita agro input traceability bwe bagenda okutandika okusoloza omusolo ku buli balimi. Ne kiyungulira omusajja Omunyarwanda Ssenyonga. Kansoke nzanye video ya Ssenyonga nzanye video ya Mayiga owulire contradiction between these two people. Bonna nga Banyarwanda wulira. Mu Uganda tojja kukkirizibwa kuddamu kulima mwanyi okujjako ng'oli registered farmer. Ekyo nakiwulidde. Abo baba balugu. Ekyokubiri buli alina omusiri gw'emmwanyi kati ate kuguwandiisa. Kivuddewa. Kivudde mu kuba nti balabye ekigambo kye bayita emmwanyi. Emmwanyi eri mu bikuta kiro kati egula 3,600. Kase agula gumu 3,600 okutuuka ku gumu 3,900. Kati balabye obugagga obujjira abalimi. Abantu abali corrupt baagala okutta ekirooto ky'abalimi nga babalemesa emmwanyi. Emmwanyi yokka gye bagambye nti ejja kukolebwa bw'etyo. I speak to the powers that be. Abalimi mbaveeko beetaase kubanga si mmwe mugule emmwanyi zaabwe. Akatale kali Bulaaya, akatale kali Bweru. Muleka abantu beerwaneko nabo bayiye obulamu kubanga omuntu bw'aba alina akabanja oba alina ettaka lye ng'ayagala kulima mmwanyi ali mu maanyi ge ali mu busobozi bwe mumuleke yeerwaneko mumuleke kumuyingirira ebirala byonna mmwe mubirina
omukyala atugambye nti efriz mugiraba ejja gawanye nga bisesemye kakati ekyo kikutegeeza nti enkola etwavuwaza abantu bagimaliridde yebeeteekebwa mu nkola naye ffe tugamba bw'oba oli abantu bw'omala obbagaggawaza ne bw'ogamba nti muwe emisolo bagiwa freely ate easily muve ku mwanyi ebitooke byafa pamba yagenda taba yagenda buli kintu kyonna ekyatuwanga sente tekikyaliwo twalina cotton tokyalina musiri gwa cotton gwogamba nti cotton tumutunda gindi pamba yagenda buli kintu kigenze tubadde tusigazza mwanya ate nazo zakazuukuka zizuukira buzuukizi kati nawuliddewo abantu abali corrupt abagamba tuteeka okusaawo emisolo nti tokyasobola kulima mwanya olwokubanga tolina license. What kind of life is this? Deda right oyasebadda kati njala ompulire agent wa Museveni Mengo byagenda okwogera mu ka video kano wamanga njagala ulire bulungi nnyo. He is very happy but waliwo statement yera muwulire ulira nga bwe mwawulidde Parliament y'e Bulaaya yayise etteeka erikugira okugula emmwanyi n'ebirime ebirala n'ennyama n'embaawo okubitunda mu katale k'e Bulaaya nga emmwanyi ezo oba kokowa nga alimiddwa ku ttaka eryali ekibira. Etteeka ligenda kukola okutandika nga 31 Desemba. Parliament y'e Bulaaya yayise etteeka eryo lwakwagala kukuma butonde bw'ensi. Ebibira bwe bitemwa ekibugumirize kyeyongera mu nsi yonna n'amataba n'omuyaga n'ebintu ebirala bingi nnyo ebyobulabe eri ate ffe abantu kubanga obutonde bw'ensi kwe tuyimiridde kyebava baagala okukugira okutema emiti oba ebibira abantu bafune basimbako emmwanyi. Etteeka lino lyenjogeddeko eryayisibwa Parliament y'e Bulaaya litukwatako kubanga emmwanyi ze tulima mu Uganda ebitundu 6 ku 100 ab'e Bulaaya be bazigula. Kakati emmwanyi ziyitimusizza obulamu bw'abantu mu ngeri nnyingi. Abaana basoma, abantu bejjanjabya, abantu batandise okusula obulungi okubeera n'obulamu obweyagaza ababalimye emmwanyi. Naye bwe banaalekerawo okugula emmwanyi eziva mu Uganda ebbeeyi ejja kugwa obulamu buddemu bukalube. N'olwekyo etteeka litwetaaza okumanya nti buli alina emmwanyi tazirima mu ttaka eryaliko ekibira. Era bajja kuba bagoberera kubanga ebizungirizi bisobola okumanya ettaka eriri e Kasanje ne Namakomo, ebizungirizi za satellite. Ebizungirizi bisobola okumanya ettaka emmwanyi we zaavudde ne bategeera nti ekyo kyali kibira. N'olwekyo ku mulundi guno njagala kubuulira abalimi b'emmwanyi mu Buganda ne mu Uganda nti okuwandiisa abalimi kwe boogerako si kwakubaggyako misolo, si kwakuba kutegeera muwendo gwa mmwanyi z'ofuna. Nedda, sikukaluubiriza, sikulemesa balimi. Okuwandiisa kwe twogerako ku mulundi guno tuluubirira okulaba nti emmwanyi zaffe tebazigaana kuyingira Bulaaya. Oba oli Kasanje n'olima emmwanyi ne bamanya nti Kasanje tekyali kibira olwo nga bazigula. Bwe bamanya nti Kasanje kyali kibira abaganya ezo tumuzireeta. Waleeta ekawefula omwanyi terimba olukwa. Mukama yebazibwe. Aina muganda ugakora mu government yayo setting ali Minister of Agriculture mubuuze kye bayita agro input traceability oba traceability. Yenkola egenda okuyitibwamu okusoloza omusolo ku buli kirime kyonna ekirimibwa mu Uganda ne mu Buganda nga ne mmwanyi weeziri. Ono ayogedde vice versa kubanga is a state mafia. Ekyo nkimaze. Gwe wenna azaaliddwa mu Buganda. Omwami ono akulidde mu Buganda. Oluguudo Masaka gyasibuka ekabonera lutandikire ekabonera oluvuge mpaka ekyengera oluguudo olwo lubaddeko ebibira ku side zombi era nga bwe kakutanda n'ovuga emmotoka ekiro bwe kakutanda n'ovuga emmotoka ku makya ennyo kalenge eyavanga mu bibira ebyo ow'obutonde yaleetanga n'accident. Ebire babisanyeewo ng'oli Japan, ng'oli Thailand, oli luddawa. Njogedde wamu kuva kabonera. Ojja mpaka kyengera wenkukomezza. Ebire babisanyeewo ng'oli luddawa. Tugenze ofe kuba Mityana. Mityana era tugenda kuva Mityana mu town. Paka ku Nkulungo e Busega. Kubadde nga kebira ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Byonna bisaanyiziddwawo mu 7.
era njala kubuuza obadde Japan, Thailand, mu America luddawa tugenze ku Bombo Road kyekimu tugenze ku Hoima Road kyekimu tugenze Kayunga Road kyekimu tugenze Mukono Jinja Road kyekimu tugenze Entebbe Road kyekimu Kampala bata Uganda ze muzibate ziweddeyo SSS gwe kwennyini wakolagana mu 7 mu mulana bo understanding eno ne buforcinga bannasese okubajja ku mataka ne basanja ganga basanja gembuzi ne batwala ettaka lisse bali makebi na zinga ebirabyo babisanyi zaawo so gwe musajja Golozo Sirwazani Golozo Sirwazani Mayiga Golozo bwembera ku TV ngo bambadde obusuuti ne mutandika okwogera arrogant nga muza tutegeera ngwe mwanya ezimiddwa mu kibira basobola zidetectinga. Who are you fooling? Nga bakozesa satellite. All along, where have you been to condemn the deforestation which has been taking place in Uganda, but mainly in Uganda? Where have you been? For your information, oba ku byenjagala okugamba n'olubiri lw'Abassekabaka olw'Emmengo emiti ginansangwa egy'ensonga gyali gikola ebitundu 25 ku buli 10 gyonna giweddemu era nga gwogisala akayanja ka Mwanga Emmengo kaali keetoolodde emiti Busiro Kyaddondo Sese kwata mukono ebaddeyo emiti egimanyiddwa nga gya nnono nga gya Buganda gikuuma obutonde bwe gikolwako n'emikolo egy'ennono gyonna ebitundu 9 ku buli 10 gisaanyiziddwawo ne gisalibwa nga tonyega naye ng'abasajja abataka abagundivu bawandiika baluwa Emmengo ajja okutegeeza ku muti ogenda okusalibwa nga tekukkirizibwa ebaluwa n'ozituli kati you are here fooling Ugandans and Baganda nti buli alime mwanyi ku kibira mwanyi tezigenda kutundibwa ne basajja mwe Munga tusasire emiti egy'ennono eminene omuli emiwafu omuli emisambya omuli emigavu omuli ennongo egy'ennono gyonna gisaanyiziddwawo ng'otunula nga babaluwa bagawandiika n'ogaana okuddamu kubanga oba okimanyi nti mwawandiika bano nabo understanding okusaanyawo special status n'emiti gino egy'ennono mwe gigwa gye bagamba nti eryo ejjinja lyali lya Musamba gundi that is a special status oba designated status eziza Buganda nti ogwo omuti gwa nnono guliko Musamba gundi n'oluzirwa n'oliko Musamba gundi kino kirimu ekiti kya Buganda byonna bisaanyiziddwawo nga n'oluziri wa Kalindali mu Ndeeba nalwo lwalugenda era tewafaayo ku buli kimu kyakolebwa nga n'abalangira n'abambejja abazaliwa balinda abagenda okulenda mulondo ekajjagajja baalulira naye ettaka maniyane nye era gwe oluwano oyimiridde weekangabirizanga omuli w'oku kkubo ojjogera ebigambo bitakwatagana gwe musajja gw'olina kufa leero kankyogere mayiga olina kufa omulambo gwe ne gwokebwa n'evvu ne liteekebwamu amazzi ne tuddamu ne tulyanika ne tulikumako omuliro munyalanda gw'otukoze bubi awo nvuddewo bannayuganda mwenna abali mu Uganda ng'olina muganda wo asaavinga mu ggye erya UPDF erya AMISOM eriri mu ggwanga erya Somalia ndowooza mu myezi nga 3 bwe baserabidde najja ne bagamba nti Museveni alina oluta bannayuganda bannakabala abali mu madde ga UPDF abali mu Somalia ng'agenda batta mu kimpowooze abasaanyeewo mugenda okudda nga bagenda 10 musigadde 10 omwaka guno kwennyini amagye gano gaakafiirwa abantu abasukka mu 200 naye nga n'emirambo bannanyini gyo baagano gibawa
olunaku lwa jjolo mukaaga bannayuganda abasukka mu 14 mu ggwanga lya Somalia baakubibwa era ne battibwa abali bagenda ku bisago oluvannyuma lw'ekigambwa nti abayeekera ba Al-Shabaab babateega ne babakuba bubi nnyo. Ebifaananyi nalina bibateereddeyo dda ne kamba yambe bibatereko mbirabe baganda baffe beebo nga bali mu njega embi ennyo e Somalia. Nenga nabawooninga dda ne mbagamba mwenna mwegendereze. Ekyo kyekyagudde ku baganda baffe abadde abali Somalia bagudde mu ambushi nenga zino ambushi zonna nteeketeeke. Ezo na ambushi nteeketeeke bannaffe babakubidde ne batta mu namba ennene naye tebannabyogerako ku mawulire wadde ku TV okubategeeza watuukira okuba emmotoka zino. Watuukira okuba emmotoka zino ne zisensebuka, emmotoka yiyo ezo armored vehicles ne zisensebuka. So be baganda baffe abo abali mu ggwanga lya Somalia n'abali e Congo bakyabatta. Ina information gye nkyagoberera endaga nti mwannyinaffe omukyala yafiiridde mu ggwanga erya Kenya eyayokyeddwa agambibwa okuba ex-boyfriend we. Na information endaga nti omukyala ono okufaako tekwabadde nti kwabadde kwa bwekuti okufaako kwali mu mukono gwa kigambo kali mu mukono gwa Janet kuba sijja kirumamu kono Janet kwoli omukyala gwe batoba Cheptegei abadde yakava ne France ngali misinde. Kigambibwa nti omukyala ono abadde abanja ssente ze ezayita through accounts za Ministry of Education and Sports ku misinde jajja wangula ngera sente ziri mu Kawumbi Plus oba mu Kawumbi Plus ne ssente kubanga ba plus kiba kitegeeza zeeyongerako. Kigambibwa omukyala ono abadde abanjanga ssente ze nga mugamba jjojjozi okutuuka abamukolera olukwe olumusaanyaawo. Nkyakola okunoonyereza kubanga oli baga nti abadde ex-boyfriend kati kyesimanyi nti ex-boyfriend ate atuuka ati okusaanyawo omuntu gwe yawukana naye ng'ate information era erinkinga okufaakwe ku Janet olw'okuba nti omukyala abadde abanja ssente ze ezayisibwa mu mikono gy'ekitongole Janet kyalinamu omukono. Naye ku nsi kuno tuyitako buyisaako wayajibira tuli mukka nditwala bingi yafa tatuuse nabyo. Janet ne Mubawo Museveni engeri gye mutamba na Uganda bemujja ku mataka bemutwalako ebyobugagga byabwe bemuteeka mu safe house bemulemeseza obulamu. Nze mbuuza ebintu bino mugenda nabyo muta mugenda byetikka nga mufa mugenda bitwala luddawa. Nze nno mbadde ndowooza nti ebikolwa by'okutulugunya n'okutta bannayuganda olw'ebyobugagga bye beekoleredde mwandibadde ogwo omululu mwaguvaako dda ku level mubbidde eggwanga lino kuba temwina mugenda twala ebintu ebyo. Imagine musajja mukulu Kajubi eyali asobola amanda ga Tiger Head mu ggwanga omwama kuba obutwa olw'okuba musajja muganda ali mu kkomerero zira era bajja babikira nti yafudde naye ng'ekimussa kiki Kajubi yalina ebyobugagga bingi nnyo ne mwagala omukozesa naye ng'ekigendera kyabwe kyali kyakutwala bintu bye byonna era of course mbitutte kubanga ebisinga obungi biweddewo n'abala bangi nnyo naye gyanasooka kukubuuza Janet era bulijjo nkikubuuza ne Mubawo Museveni ne mukoddomi wo Odwek Lwabwogo. Omuntu asobola okutuuza ali mu kaguli ng'obudde butuuse n'akubuuza Janet Lwabwogo Museveni muhoozi sali musale lwaki mwakyawa abaganda era ogenda kooti ogenda ginnyonnyola otya ekyaba kyayisa abaganda kiki okutuuka ku sserigamba nti omuganda bawunyira ziizi naye nga mutudde ku ttaka ly'abajjajjaabe. Gwooza lwaki mu myaka ana gye mufugidde eggwanga mwali mu kuzimba ekibuga ewalala mu kijja mu Buganda oba lwaki ekibuga kyammwe ekikulu temwakifuula mbalala kale tugambe ekifuuse embalala lwaki kyabalemera Buganda era lwaki buli Muganda yenna abadde alina ssente nakabala attiddwa abalala baweereddwa obutwa nga Professor Badru Kateregga mwagala omutta. Kiki nnyo kye mufa n'Abaganda naye ndi wano bajjukiza Abaganda nnanda buli w'ogisuula erandirawo. Abaganda tebeerabira ate era tebasonyiwa okalya ddakaddadda ebikolwa bye mukola mutusomesa essomo erisembayo mu bulamu nti okwesiga omugwira kijja kuba kizibu nnyo okuddamu kikola. Namwe Abaganda mbakubira omulango obutakungula nti okusembeza kwe tubadde nako mu bbanga lyonna
tetuna kye kutufunyemu okuba mu 1962 era ffe tusigadde nga tubonaabona. Obote bwe yafuuka prime minister Ssekabaka Muteesa n'afuuka president asoose era kyabatwalira ebbanga ttono nnyo okululuka Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa ne mumutta ne gavumenti ne mugijjawo ne mutandika okutta Omuganda omusaanyawo mpaka n'olwali mukyakikola. Lwaki buli mukulembeze ajja mu Uganda atta Baganda? Era lwaki buli mukulembeze ajja alemesa Abaganda obulamu? Kye kibuuzo kyange ekikulu. Era gwe Omuganda ali yambuliriza essaawa zino ng'otudde. Njagala bigobere bikutule mu mutwe oyule bulungi nnyo. Omugenyi bwajja mu nju yo n'atuula n'afuuka ssewajja okwota bwe n'osirika. Wattu oba osigalidde kusula mu lujja ne mu lujja ajja kukusendamu. Kiki olina okuzzaako? Olina kwerwanako. Okwerwanako si kukwata ebisse, ennwana nnyingi nnyo. Abasajja bano ennwanya le batulwana, ennwana enje bambalwana mpola ya Kimpooze. Temusaana kuba mugenda ku nedde ennwana ya Kimpooze nnyo. Kubanga bo ekigendera kye bakikola misana ng'enseera batugenda batta, we shall crush Baganda as we used to do. N'akyogera nga mukiraba ne mugaana okwerwanako. Nze mbagambe omusajja badde mu lukiiko egomba nga agoba abantu ku ttaka. Abakubanga ndi mu lukiiko lye tavaawo. Ye tesobola kuvaawo. Kubaga ngamba ota ku ttaka ly'abajjajjaffe gujje n'ekyapa busimenti aliguze ettaka. Ate mbadde simenti ekyapa simenti kiva mpenja ate kumbe mpenja nkulu nnyo okusinziira ng'ojja onyumiza kasasiro ku ttaka ly'abajjajjange. Ate tukimanyi obufumbo eba ndagaano wakati w'Abaganda babiri. Mwenna batamanyi byafaayo kabanyumize. Eggwanga Buganda lyasooka okubeera independent. Wabula olw'okwagala okufuna omukwano n'ebitundu ebirala byabisigadde bya Uganda, Buganda yeefiriza nnyo ku tabba. Eggwanga lirifuuka Uganda eryawamu. Ne bukyangu bufumbo buno obubeera Buganda efiiriddwa abantu baayo, efiiriddwa essente zaayo, efiiriddwa ettaka lyayo, efiiriddwa buli kimu n'okutuuka olwaliro nga ne Kabaka baagala mujjawo aliwo ogutulabyeko ebbanga lino nga bamujjawo tubatudde emmenga bayita Abaganda. Kiki kye musasulira? Era munaleka ekintu kino kitambula ebbanga ne mugenda sigalawo. Kati buno obubaka ajala bubaweereza. Mu kkooti ezaateekebwawo ezaawula enkaayana naddala mu mawanga zigamba nti ensi esobola okusaba obwetwaze singa erina abantu abasukka mu bukadde obutaano okudda waggulu nga mulina olulimi, mulina bendeweera, mulina oluyimba lw'eggwanga ate nga mmanyikiddwa. Nze ndowooza ebyobufuzi ebittisa abaana baffe nga balwanirira ensi Uganda ennene nga ne bwe tufuna ebizibu ate batusekerera. Nsaba okyuseemukko obufu ekifaananyi kisiige okuddamu okusaba ensi yammwe kubanga endagaano gye ziri ezaawandiikibwa Buganda nga yeegatta ku Uganda nti wabangawo bitambudde obubi nga temukkiriziganyizza okwawukana kulibeerawo. Nze mpulifaaringa divorce okusinziira ku joga egenda maaso. Buli ajja mukulembeze najja n'ajoga Buganda n'agenda. Tetulina gwe tugenda goba Buganda kuva muno. Mark my words. Tewali gwe bagenda goba Buganda yagula ettaka alina no one is going to be chased out from Buganda, no. Because we have been staying with people all along since 1900. Buganda has been hosting so many foreigners. But this total nonsense of killing Baganda on their own soil, that total nonsense must stop. Obuwanga baffe mbusaanyizaawo, Abaganda balombalomba mu nsi yaabwe, mubaggyeko ettaka, Abaganda bemutta, mubakozeko buli fujjo nga basirise. Ng'ate endagaano erikkirya nti watuukanga ekiseera nga Buganda tekyasobola kubeera mu ndagaano ya Uganda yonna, Buganda yaddemba okwetongola. That agreement is there. Endagaano gyeri. Buli muntu kyusa ekifaananyi kyolowooze ku kintu ekyo. Olwo olutalo tujja ddulwa na tulugguse. Bwe tubanga tulemedde okufuna ekifaananyi kinene bajjajjaffe kye baali batunuulidde. Bw'obanga Omuganda tosobola kugula ttaka mu kitundu kira kya Uganda naye ng'omuntu omulaka mu kitundu kira kya Buganda asobola okujja ekitundu kira n'ajja n'ayimira mu Buganda n'agawa Abaganda ku ttaka. That nonsense must stop. And that definitely must stop. Respect Baganda where they are. Gwe jene n'ojja n'oyimirira n'amagulu agakulinganga emiti gy'amasannyalaze mbw I hate Baganda. Abaganda bakola ki? Bw'awo okunoga I hate Baganda, Abaganda bakola ki? As well musema gati we shall crush Baganda. Abaganda bakola ki? Such a video. Museveni manyola bakatambe kano kakakoddiremu.
So, kankusindikira obubaka bwa Museveni. Buli kyonna kye mukola mukikole nga mukimanyi nti tukimanyi temutwagala kubeerawo. Buno obubaka mbusindikira buli Muganda, buli Uganda yenna yasenda Buganda ng'obalangalidde mu Buganda. Tukimanyi nti Museveni n'Abanyarwanda be baagala kutwala ggwanga Uganda ne tageti yaabwe y'Abaganda. Tetugenda kunyigirizibwa ku ttaka ly'abajjajjaffe balwanirira ng'endagaano bajjajjaffe bagikola bagimanyi nti wabanga obuzibu bwonna Buganda esobola okwekutula ku Buganda. We are not ready to be cleansed out of Uganda and we sleep. We are not going to let this happen. You are trying to silence all of Uganda, financially, economically, socially. But time is coming when in Uganda we are going to resist. Because previously we are an independent nation, but we decided to join the rest of the country to form the country called Uganda. But any leader who comes to lead that country, his main target is to cleanse out Uganda. And my main question is why that we, the Baganda, we are mistreated in Uganda, but mostly on our own soil in Uganda. Why? %70% of our heritage is completely damaged and destroyed by you, Museveni, by using your own agents in Uganda who come afraid like Uganda, the likes of Peter Maiga, who seated in Mengo, the likes of Mpuga, the likes of Segona, and the other who come afraid as Uganda, but indirectly they hate Uganda. The man whom you looked for to join you to fight Obote, that is, he's much in the Kabaka of Uganda running with Mutebi II. You are the man behind his struggling in life right now because you are planning to eliminate him. But if I might ask you, what reason can you give to the public that you want Mutebi to be dead by all means? Why? Whatever you signed with my girl in the memorandum of understanding of phasing out all of Uganda and all its heritage, why do you hate Uganda at that level? You think that we are going to sit down and we'll let you know, go away with it. All the previous regime, they have been there against Uganda. The Obote regime, Amene's regime, Obote II, Tito Okello, Paulo Mwanga, and so on, including you right now. And on your regime, it is very, 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 very dangerous. All our economic activities, like agriculture, business, and administration, all those our economic activities have been destroyed by you, purposely knowing that you want to phase out of Uganda. But the question is why? But fun enough, each and everything you are using under your administration of the fake government in Uganda, every activities you are doing, using all of Uganda properties, including all the CPS across Uganda, those are central police stations, courts of law, universities. All those properties belong to Uganda because it was an independent country. But right now we are looking like fools, or we are looking like strangers or refugees in our own land, our own country. But you remember, you came with your mother at the teenager age as a refugee. The Manyankole in the western side of the country, they chased you away with your mother. You came in Uganda, we settled you. After settling you, you waged your war against the previous governments, whereby no one in the other parts of the country, no one in the other parts of the country trusted you. It's we the Baganda who sacrificed our lives, money, food, and each and everything. You waged your war against Tito Okello Obote's regime. And that war, guerrilla war, was mainly situated in the Luweero Triangle. Luweero Triangle is situated in Uganda. Almost 1.5 million Uganda were massacred intentionally because you wanted in the first place to use that war to cleanse out the biggest number of Uganda. And fun enough, the mission wasn't known by Uganda that during the guerrilla war, you and your brother Salimu Saleh and the other Randis of origin, you were doing the indirect mapping of all the land which you wanted in that process, and it was successfully done. That's why your brother took over Luweero, Nakaseke, Mubende, Mityana, whatever you wanted. Right now is in northern Uganda, doing the same thing which he did during the Luweero war or Jango war.
When the Baganda helped you to win that war, immediately you started eliminating one by one prominent Baganda politicians, academicians, each and every prominent Uganda. They were eliminated one by one, and it's still going on right now. So you think you want us to sit down and watch? Because I want to send this message so that each and everyone who thinks that he does ignore Uganda, he gets to know this message clearly. Because nobody's going to tell you this. Many people, they fear to tell you because they fear that you might kill them. Me, I'm ready, because I'm ready to speak and each and everything to inform you that we know you are against Uganda. And I condemn those who work with Museveni, the so-called Uganda. You're working with your own enemy in your own backyard. You are serving Satan, but you are praising God. That is wrong. You can't praise God at the same time you are praising Satan. No, that is wrong. Baganda, wake up before it's too late. This is not a tribal statement. No. This is a true story. And you are not going to hear any kind of message from any other platform, either on TV, CG radio, nowhere, on radio, social media. Stop killing Uganda. Stop chasing Uganda from their ancestral land. Stop hating Uganda, because nothing wrong we did to you. We are the only tribe in the all Uganda who helped you financially, economically, each and everything. Please stop it. 90% of all Ugandans who are situated or residing in diaspora, they are Uganda. They ran out of the country because they were fearing for their lives. They are not there because they want to be there. No, it's because they fear for their lives. Some of them knew the moment you took over power, as you did when Amin took over power in 1971. You knew that you would not manage Amin. You ran away until you end up in Tanzania. So some Baganda knew the moment that you took over power in 1986, they decided to run away from that country. They knew your mission, but they fear to come out to speak about this. And the truth must be told. We are sick and tired of your total nonsense. The biggest number of Baganda, most of the youth, they have been cleansed out, killed, kidnapped. 70% of the youth, they are in prisons, serving nothing, because you hate them. You didn't end up there. You created external security organization, that is ISO, which operates outside of Uganda. And you send your agents in USA, Canada, UK, and other European countries to eliminate one by one of those people whom you think that they can bury against your government, most especially Uganda. That's why there are so many Uganda in USA who lose their lives on a daily basis. But nobody knows the cause of their death. Some of them, they have been found dead in their houses, in their rooms, due to the work of ESO, External Security Organization. Baganda, Banyoro, Batoro, who are situated in diaspora, be very careful with these so-called state agents who are coming from Uganda to organize the functions in the USA, Sijui Yuna, Sijui Uganda Kumbucha, Buganda, Bumus, Mani Uganda Choko. Whatever function is done right now in diaspora, be very careful. I beg you kindly to rewind your minds before Kyagulanyi's existence. How many functions used to take place in diaspora? Before the surface of Kyagulanyi Center, how many functions used to take place in USA, in Canada, UK, and European countries? How many functions? Because Museveni knew that the person who is challenging him is in Uganda, that is Robert Kyagulanyi Center. He knew that he's in shit right now. So he actively activated the External Security Organization to hunt each and every person he thinks that is going to challenge him, using the diaspora space. That's why you started eliminating the prominent Baganda one by one. Their bodies have been returned back home silently. We know that, just we are keeping quiet. And those in your regime who used to advise you to go slow against Baganda, you ended up eliminating them. Because some of your colleagues whom you came with from Rwanda, they used to tell you that please go slow about Uganda because the government is seated on Uganda land
And they are the people who help us to come in power. But for you, because you hate us, that's why you didn't listen to your colleagues. You eliminated them because they used to advise. As well, the same thing which is going to happen to Kahindo Tafire. Is the only person remaining in your government advising you go slow about Uganda. You are planning to assassinate Kahindo Tafire as well. So that you remain with those people, the likes of Salimu Sare, Mohozi Kanyarugaba, Janet Kendongo, Dizzy Ruawogo. Because for them, they can't advise you to kill Uganda. But that is a deadly mission. Stop your nonsense. Nothing wrong we did it to you. And stop tracing all of Uganda historians. Because if you kill those historians, we are going to stay with nothing as we speak right now. You have destroyed the education system in Uganda. Slowly by slowly, we are eliminating Uganda from business, from agriculture, from each and everything, from economic activities, from police services, from army services, from each and everything you are eliminating Uganda. And right now, the Uganda who have been doing businesses, slowly they are getting out of businesses due to double taxation. Why? Because you hate them. But if someone asks you a question in a criminal court that why do you hate Uganda, you can't give answer. But remember, it's the Uganda who brought you where you are situated in Entebbe refugee camp and in Nakasero refugee camp where you are seated right now. You're watching me. You used to set your own opposition since 1986. The only challenges you have during that time is Dr. Paulo Kawanga Semogerere, Dr. Sebana Kizito. The rest of your challenges, they have been your own people you set to challenge you. So you found it very difficult right now because the original challenger is a Muganda from Ogeto. He doesn't want to know your total nonsense. That's why you want to eliminate him. As you eliminate his uncle, late Ando Rutankome Kaira, who at one time helped you when the Obatalese regime almost destroyed your army and your camp and each and everything. Kaira intervened and helped you. After winning that war, immediately you started tracking Kaira until you killed him. So, mwena Baganda, buno bakanjala bo bagamba. Kasoke mbazanyira katambi kano mudakiika emu. Omukulu ono yabaddeko mu State House Abedi Bwanika. Nayogera oluzungu lungi nnyo ng'ayogera ne Museveni ku bintu by'emmwanyi. Kankabazanyira katono nnyo ddenzanyira akasemba yuzigalawo vidiyo. Yayogedde bw'ati. And it's the reason why I am here. Your Excellency, your contribution to the coffee industry in terms of the quantities and the quality and the market is not disputed. However, Your Excellency, I've listened to you attentively. And your proposals, they are wonderful proposals. Eto tugenda gendayo. Bwe yayimusa okuddamu okurespondiga ku byayogedde bw'ati bwe yamugambye. That one we'll forget about. For the coffee, just for the sake of now, you have heard that Abedi Bwanika wants the coffee for his campaigns. From UCDA to give them to his colleagues, his supporters, at the expense of the other people. Now, you can imagine, you see why they are fighting. First of all, they are using it for personal politics. And this was part of the problem in the budgeting, that finance bill which I returned. Part of the problem was people in the... Because he doesn't like Uganda. Even if you pretend that you support Museveni when you're indigenous Uganda, he will not love you. He just uses you in the time when he needs you. After getting what he needs or what he wanted, he doesn't want to know who the hell are you. Banda Uganda muzunguke. Okusingira ddala Abaganda. Ensi y'abajjajjammwe gye baalwanirira. Essaawa zino benge etandise okubafa mu ngalo. Bajjajjammwe muli bagamba ki? Video lwaleero abamanyi Oluganda njogedde mu Luganda ne mutegeera njagadde osindika obubaka buno mu Luzungu olufuutifuuti nti n'Abazungu abali kuno bategeere ebigambo byenjogera n'abo abeefuna tebamanyi Luganda nga bali mu Uganda bali bweru nabo bategeere ebigambo byenjogera nti tubitegeeza
ekigenda maaso tukimanyi kati gwe Omuganda ali mu diaspora nga olowooza nti Museveni akwagala ekitongole kya External Security Organization ku buli function Museveni gy'ategeka oba ani agireese oba Mayiga bagenda kubatta omukomo kuba Museveni akyanoonya Abaganda alina Abaganda be yaleka bamanyi nti gye baliye Mayiga baleetera function mugende muliye muweegere mujja kubalukanga embaata emaamira abali Bungereza mutegajja n'abali mu America agenda kujja mbagambe mutandika okuprofiling omusajja omunaagaana zino videos zijja kumira bajja zizanga mujja kitegera nti abasajja babaga bigambo bino nga sirina akompala na muntu yonna mbasomedde mu level of understanding ebinyusi binaddenjakala bulungi nnyo mubirinde bwe kyenjogedde mu video yale mujja kirabako mu bbanga litali ttono saagala nkubira simu simanya ate bino wabyogerako simanyi wakola ki no musirikirangayo ng'omulongoose bwe yasirikira mu ddongooserezo nkiddamu buli kintu kyenjogera ne kiddamu ne kituukirira ne kituukawo tonkubira nga ate bannange wakyogera no sirikirangayo ng'omulongoose bwayitireyo ng'ali mu ddongooserezo wonna bagamba nga basomesa ekigambo kye bayita start ne diversion buli kimugenze mu kira abantu bavule bwako bujulizi nti fe baali batusasula okukola ebintu naye nga nabyogeradde emyaka 3 mabega ne munvuma ne mukola buli kimwagala naye nga nze mmanye kubanga mbabulira ebintu mutagala kuwulira ekyo si kyekikulu olwaleero wendi enkyasiriiwo ani agenda okwogerera ensonga zino musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka muteekeko ettaala n'omukono gwe akasajja ako kafunvubedde okutta omusajja mukkiriza okugenda kwange kuno video wene tusekana ku Lwokusatu saa zijja kuba 2 musabire nnyo eggwanga Uganda musabire nnyo bannayuganda musabire nnyo pulezidenti musabire n'abamukuŋŋaanako naawe embega abega Kyagulanyi bw'omala okubega ne bakuteekako mbega n'embega bamuteekako mbega okomekkereza bakusse ebitabo byonna gye mujja ssente ze musayininga n'ebikoso babayita ba traitors abagenda ku CMI waliwo ekitabo kye musayiningamu ssente n'ebikozesebwa ekitabo ekyo under the influence yakyo bakiyita traitors muli ba traitors babamanyinga ba traitors muli bali bankwe kati bwogenda ku CMI ng'oyagala kutta kabaka bakuwadde ssente ogenda okubega Kyagulanyi bakuwadde ssente mu kitabu bakuyita traitor amanya gamu ba traitors are the CMI headquarters in Mbuya. That black book where you sign for money and missions, you are known as traitors muli bali bankwe kubanga abakozesa mukendeze enkwe mufune emirembe ensi yaffe video wedde kama makume